Olunaku lw'eggulo Latuff Ssebaggala abadde yakwasibwa bendera ku kifo ky'obwa Lood Mayor mu NUP yalangiridde nga bwe yavudde mu lwokaano. Kati ekibiina kigamba nti babadde bakisuubira wadde kyabakubye wala. N'atutuukirira ng'abakulembeze n'atugamba mumanyi eky'obwa Lood Mayor kankireke era n'ensonga nga bwe yaziwadde mu press conference yayise eggulo ngamba ku lw'obulungi bwa opposition okugigatta era n'ensonga endala ezize ng'omuntu n'atunnyonnyolamuko era nitumwandasaninga netumutegeera weewaawo kyatunyizeemuko kubanga twalyagadde agende mu maaso mu lwokaano naye bw'ati bwe yasazeewo. Mu kiseera kino NUP egamba nti eri mu kwogerezeganya n'ebibiina ebirala ku ludda oluvuganya ku nsonga y'obuteevuganya ku bifo ebimu bye balinako enkizo. Bagamba twali buzibu tujasigala nga twayamuko ne process z'ekibiina zisigala zitambula. Tikatufune pate flag bearer ku kifo kya president namwe mufune owamwe n'abala nakinaki then eventually tuyinza okutuula ne tukkaanya nti kale katugende noono omuntu omu naye nga buli kibiina kikoze processes zaakyo so naffe ng'ekibiina of course processes z'ekibiina zirina okubeerawo netufuna aba flag bearer ab'enjawulo then eventually tuyinza okutuula ne bannaffe ab'ebibiina ebirala begwanyiza enkyukakyuka ne tugamba nti kale kino ekifo katukkaanye tugenda noono oba tugenda noono oba tujja genda noono. Ab'NUP era bategeezezza ng'omu ku beegwanyiza okuvuganya ku kifo kya Lood Mayor ku kkaadi y'NUP Joseph Mayanja amanyiddwa nga Chameleon bwaliko ebiwandiiko by'ataatwala mu kakiiko akasunsula nga y'ensonga lwaki teyayitamu. Naye weewaawo nakitegeerako nti waliwo ekiwandiiko kye yali talina oba teyajja nakyo kola olunaku oba tekiriiyo simanyi bulungi naye bwe guli bwe gutyo nti process eno yonna yatambula ya vetting ne ground abantu abasindikibwa ku ground okwebuuza okulaba kifaananyi kye kiriyo mu byonna Honorable Latuff Ssebaggala ye yava mu lwokaano luno ng'awangudde flag. Abatunuulira ensonga z'ebyobufuzi bazze bategeeza ng'ekibiina ky'NUP bwe kiri mu katuubagiro olw'abantu abangi abaagala kkaadi y'ekibiina wabula ng'oboolyawo bangi bakukoma ku munaabo ekiyinza n'okusajjula ekibiina. Era nze nga wenkugambye nti ojalaba abantu bangi nga basala eddiiro nga badde eri mu yero bagenda kuddayo lwa nsonga nti eno balaba amazzi ge batandise okuwugiramu tegabawa kyakulya. Politics wa Uganda wa byakulya, politics of self-interest, buli omu ayagala kulya. Ab'NUP boogedde ne ku kufulumya olukalala lwabo abeegwanyiza okukwatira ekibiina bendera ku bwa palamenti. Era tusuubira nti wiiki eno weenaggwera tujja kubanga tufulumya lisiti olukalala olwabo bagenda tukwatira bendera ku bifo by'ababaka ba palamenti. Okusunsulamu abanaakwatira ekibiina bendera mu bitundu ebyenjawulo nakwo okugenda mu maaso. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.